njagala kutegeera mainstream media muzimbyani. Mainstream media yo mulimu gwayo wa kunoonya ayimiridde n'emumenya. Ayimiridde n'emumenya. Oba gwe wayagala Mawulana nga musajja musiraamu, igwe ng'oli mukyala mulokole oba mukatuliki, eyo entegeeragana wagituukako. The fact that oli taweeredde baana tekitegeeza tabaagala. Can you find out why? Don't be a fool. Find out why. He's a man. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange namusaya akutuuka ku nyoge abasiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo YouTube channel kwe tuli. Olunaku olwaleero ndine Mwami Obote nga tanakubuuzaako ankutegeeza ku ssomero ya Agape Christian School lino lisangibwa Buwama ku Lyekatebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka Highway. Okuwandiisa abaana kukyagendera ddala maaso $65,000 joka ye school fees. Somero lya Kisulo kyokka kuva ku nursery paka P7. Tugamba nti emifaliso ebyo bisanga ku somero teweetaaga kwetawaanya wabula okakasa nti omwana omutuusiza ku somero era ng'embeera mwali ye yeesaanidde kiba kikugwanidde naawe okubanga weewaamuko akadde n'olambula eggwanga nyaffe Uganda siryoka ne bunaayira wonna wabula banaakuyambako be bannaffe aba Nebo Tours and Travel. Bano bagamba nti bajja kukulambuza wonna weeyagala okubukingira hoteeri, okuyamba ku bya ticket, okuyamba ku bya visa, passport n'ebintu byonna omuntu bye yandyetaaze ng'agenda okuba nga atambula okuva mu Uganda ogenda kebwere. Osobola basanga mu kibuga ku New Pioneer Mall room number PH42. Mwami Obote buuza ku bantu tugambe ebigambo. Abatulaba mwenna twagala obbanirizaako mwebale okubaayo. Mwasuze mutya, mwasibye mutya, muli mutya, mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Twebaza abakwano baffe aba Nebo Tours abo. Beebale nnyo okubugiriza. Okutembeeta ensonga. Naye okusinga ennyo balina okutandika okulowooza ku bantu. Balina okutandika okulowooza okulambuza abantu Uganda. Era Uganda yesinga okuba ensonga bakulambuza Uganda n'obusukkakku. Akati mufube nnyo okulaba nti musomesa abantu Uganda kyeki, abantu mubalambuze, mutuweeyo zi offers okulambuza abantu Uganda. Balina packages nnyingi nnyo. Baatugambako nti batwala abantu bebeeru ku gundi kwetuwa. Yawedde. Yeah, it was between 29th January paka nga 2. Kati olina okunoonyayo omuntu omwe yagenze omuleete wano kugaliwo experience. I think it will be fair enough. All right then. Yes. Then mwebale nnyo mwebalire ddala. So watukana mu nsonga ezigenda maaso kubanga zitambula mu ggwanga nyaffe Uganda. Mwana mulenzi Mawulana owa comedy duo ya Mawulana and Rain bamukima bubi nnyo. Entwala gye baamutwala bamuvube musajja wattu akuyanda nno paka kwa limande eruzira naye nga nsonga z'abaana ekigambibwa nti talabirira famire nga bw'alina kubanga akola ki alabirira. So omukyala n'abanga yatuuka mu mbeera ey'okwekyawa ne batuuka ndowooza ku seri okuba nti nno okutegeeragana kuweddewo kandi nga balina biteekamu mukono gw'amateeka. Ezo omukono gw'amateeka gwajjidde ddala n'amaanyi nno ddala okakana ng'omusajja bamututte emikono gye gitawemera ntungo mbuufu obumu oba obulala. What's your take about the whole situation? Nga byonna gwe woza obifollowinga from the word go. I think tutandike n'ekitandikirwako amateeka n'enkozesa yaago oba n'enkola yaago. Amateeka gandi badde tegakozesebwa, amateeka gandi badde gakola. Ontegedde waliwo enjawulo wakati w'etteeka okukola n'etteeka okukozesebwa. Kati ffe wano mu Uganda oba mu zino ensi zaffe ezikula naye nja kwogera ku Uganda in particular because ndi muna Uganda and nga bwe nagamba nze ndi community expert. Kati being a community expert I look at things from a communal context. Nti amateeka gaffe mu ggwanga Uganda gakozesebwa nnyo than go gennyini okukola. Okitegedde. Kati oli asobola okukozesa etteeka n'akusiba nga tolina musango kubanga olina okutegeera nti amateeka mazibe tegalaba naye waliwo agalabira go ne gakubaka ne gakola kyegalina okukola. Then ekyokubiri mu tteeka nga nkyali mu mateeka nti amateeka
gekuniza nnyo. Okwekuniza kitegeeza okwebikka, nti etteeka libeeraawo nga lyebisse kakati nga terirabibwa buli muntu. Abantu abamu baba tebalikola ki, tebaliraba. Kakati bano ababa balirabye ne bafuna omukisa oguliraba ne balikozesa bubi, ne batalireka ddi okukola, bo ne balikozesa buki, bubi. Bw'otunuulira embeera ya Mawulana, ya Mawulana as a person, waliwo ebintu bingi bye yabuusa amaaso. When you look at the whole thing, okutunuulira ebintu nga bitambula, waliwo bingi bye yabuusa ki, amaaso, naye nga bikulu nnyo mu mateeka. Okitegedde bulungi nnyo. Kyokka ate n'abaana abamukwata tebamukwatira mu mutima mulungi. Okitegedde bulungi nnyo. They are not trying to help, they are trying to break. Tebali mu kugatta maka, tebayamba maka. Nalabye taata ng'ali mu mmotoka yeejaakajaaka, yazaala mu baana bange, yazaala mwana wange, ne mbuuza abaana abo banaabeera batya. Iyi taata. So kitegeeza nze from that angle mba manya nti waliwo ekitali kituufu kye tutannaba kumanya nze naawe. Kakati mu mbeera y'okukozesa amateeka mu Uganda, nti abantu bangi banyigiriza bannaabwe nga bayitira mu kukozesa mateeka, naye nga mu mazima amatuufu, kubanga waliwo facts, and that's where most people get confused. Waliwo facts ne truth. Kakati abantu abasinga batambula nnyo ku facts ne bava ku truth. The fact that oli taweeredde baana tekitegeeza tabaagala. Can you find out why? Don't be a fool. Find out why. He's a man. Yamuzaalamu omwana yasooka, si baba baana tesiba triplets. Yazaala omwana yasooka n'azaala owokubiri. Ndi nabansasaana lunaku lumu nti yali mistake. Omwana atali omu, abaana abasatu. Gwe omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo. Logic ki gwe wakozesa awo? Tuli mu kusoma gundi conflict resolutions. But mu conflict resolution tosobola taking a side immediately. Ontegedde bulungi nnyo. Yes. Ensonga ya Mawulana si gwe mulundi ogusoose okujja mu mawulire. Guno gwakubiri. Naye tutunuulire obufumbo bubeeramu abantu bameka. Waliwo obufumbo bw'abantu abasatu. Obufumbo bwo bw'abantu bameka? Babiri. Bo bennyini balina osootinga ensonga yaabwe. Bw'oba gwe wayagala Mawulana nga musajja musiraamu, igwe ng'oli mukyala mulokole oba mukatuliki, eyo entegeragana wagituukako. Mu nteekateeka y'ensi ne Katonda bwe yajja yagamba tazze kuggyawo nteekateeka ya nsi. Ontegedde? Mu nteekateeka y'ensi Uganda mwe tuwangaalira, omwana atandika okusalawo ng'alina emyaka 18. Omwana bw'azaalibwa abeera wa taata we ne maama we. Taata nani? Si maama ne taata. Awo wali confusion. Taata ne maama bazaala omwana, si maama ne taata. Ontegedde? Taata ono yasooka, kyova olaba n'amannya tubatuuma nze abaana babe bonna be bakalungi. Ontegedde bulungi? Kakati ekyo bwe kijja, eddiini ng'ebimu ku nteekateeka y'ensi ebirina okugobererwa. Omusajja tasobola kugamba ndi nno temusobola kukayanira ddiini for that matter. Tosobola keera ku makya ne mutandika okukayana mbu omwana agende mu ssomero abalokole, ono ng'agamba gende muli abasiraamu. Tekikola, doesn't make any sense. Kati oba okyali mukazi, oba waseeseetuka dda, okitegedde bulungi nnyo. So for me, nalabye ng'amateeka bagakozesa bubi. Facts zonna weeziri okumukwata nga bwe bamukutte. But the truth is, that is the father of the children that you're talking about. Kati babadde balwanirira baana, babadde balwanirira muntu. Kuba kati omwana bw'alaba nga taata we omukutte bw'otyo,
omwana kikyawulira awulira nga mumulwanirira. You get my point? Nti tubeere bantu bagezi babategeera. Bw'olaba Mawulana engeri gye bamukuttemu ne bamukuba Jeke ne bamukwata ono amukutte Jeke ono amukutte Pinto ono amukutte bwati ono amukutte Sato bamutwala badinga batwala omubbi w'embwa. Omubbi w'embwa bamutwala kitono. Bamutwala alinganga omutujju. Okyegedde. Ono omwana we oba omulese kuki? Omwana we oba omulese kuki? Nze lumu nali nzisa omusajja wa poliisi bana ba traffic. Very bogus people. Ntuuka nyimirira. Aŋŋamba lwaki tosibye musipi? Mpa gundi. Kati mugambo wange mbadde sisibye musipi nsonyiwa. Ngujjiddeyo wali waggulu nga mpeta. Kuba nali nva ku mafuta. Kati nga nva gulagula bwakuli ali biki. Kati nengwerabira nenzika busibwe nti yankwatira ku round ya gye bayite ya gundi. Ku round gye bayite ya Ginger Road awo bagiyita simanyani. Etali eya ya mukwano naye ya wano wampewo. Kakati nali nva eri waggulu kolona nzigaba nti kati bentuuka ku mafuta nagula amafuta nengenda nengula obwokuli ali. Nina wano omwana. Ontegedde? Kali in fact yandeeta n'ebizibu njagala afune ekyokulya. Nguli obwokuli ali biki? Kati mukudda mu motoka nasimbula nga wali wandiye mabega ate nali papa nasimbula busimbuzi nenche nekiva mutwe. Kati mampeta bwati nankwata. Nera ne parkinga bulungi yanteeka na ku pavement waggulu. Ekintu ekyali ekikyamuluso. Tosobola kukwata muntu mukona. Wakati awo nga nyimiriza naye nga nyimiriza mu busungu. Senga omanyi obusungu bwe yalina. Ne mubuuza kinkoze bubi akanyaka esi kyakajjukira kuba nalikwata. Kakati ne mubuuza. This is what happened. Omwana yatandika okukaaba. Gwe nali ndi naye mu maaso. Natandika okukaaba. Okitegedde? What is wrong? Musajja nga aboggola ng'oyinza okugamba nti motoka ye oyinza okugamba nti oba nebuuza omusirikale ekimunyizizza ne kimbula. I mean, this is your profession. Oli musirikale wagenda nali n'okola ki? N'osoma. Oli muyivu. Oli musirikale. Why are you angry? I want to understand. Why are you angry? Kiki ekikunyizizza? Nganye kuyimirira. Kati obuba bukodyo bwa bubbi. Ayagala okulaga nti kyokoze kinene nnyo. Kubanga era kati kino kyokoze olinga asso omuntu. I mean, this is my car. Sisibye musipi. Tomanyi oba nva ku lukindo. Ask me why. Ontegede bulungi nnyo. Because tuva ku nkindo bulijjo. Nga bakusaze. Ne bakulikomending omusipi tokola ki? Togusiba. Batula. Ontegede bulungi nnyo. Relaxing amuko. This is my car. It is my life. Ne bwenfa gwe tolina kyofiirwa siwe wammwe. Eggwanga likufiirwa. Kakati eggwanga bwe linfiirwa gwe si gwe eggwanga. I want you to understand that we are all responsible. Ng'omusirikale be professional enough. Sebo tosibye musipi. What's the problem? What is the problem? Nti bannaye ngwerabidde. Nti ngenda kuwa fine. Later permit. Kwata permit. Bye. Bwe nkugamba nti nsonyiwa n'ogaana it is okay. Mpa ngende nsasule emitwalo gya 7 oba 8 oba 10. Ekyo kijja kuba kinkoze ki? Naye kati onneekyangiddeko otraumatizing omwana wange ondisorganizinze olowoozesezza bonna abali awo nti oba nzibye oba emmotoka onkutte bukwasi nti emmotoka nagibbye. Okitegedde wenno weekalakaasa neŋŋamba kati nze bulwenda omusirikale yeekalakaasa. I don't pay at. Era nze ebiseera ebisinga omusirikale kasa neekalakaasizaako manya ono mubbi. Aba mubbi. Tewabaawo nsonga ndala. Omusirikale yenna kasa yeekalakaasa aba mubbi. Because lwaki onyiiga? Njagala kutegeera. Lwaki onyiigira omuntu gw'oyimirizza? Lwaki onyiigira omuntu ataakusobeza gwe bakutumye obutumi nti mukwate muleete amateeka gakole? Lwaki omunyiigira n'otuka kuleve mukwata n'omusika mu bbanga n'omukuba empi?
ata resistinze arrest okyegedde bulungi nnyo anti gwe obukugu bwe buli luddawa mukwate because balina weaponi zonna bw'aba yeefudde ey'ekyanga kyange gwe teera tonyiiga teeka emikono eno yekyangira awo bw'anaategeera nti nno bamukutte mumuteeke ku kabangali mumutwale naye omukubye empi omugobye ku ntebe musindike wansi mu katanda ekyo kijjawo kye muli mumukwatira okyegedde bulungi nnyo so bano abasajja abamu amateeka bagozesa maki eyo point ngivuddeko bannayuganda mwena gye muli olina ssente naddala balina ssente mwe musinga okukozesa ebyo ebintu abakazi n'abantu abalina ssente abakazi baagala nnyo okukozesa amateeka kubanga ye mukazi bwe mufuna obutategeeragana ng'agamba yabadde ankwata ontegedde yabadde ankwata era omukazi tosobola kubeera naye na butakkaanya ne mubeera n'emirembe oba wali omukwana nedde omukazi kasamubeera ne misunderstanding oba wali omukwana tasobola gamba nti misunderstanding yava mu ideology yali ankwana neŋŋaana aninako obusungu so nga just talina mpisa obadde mulina enkolagana oba ya ssente oba yakubba gweokimanyi nti bw'owola omukazi ssente n'agaana ozikuddiza bw'ozimubanja ennyo gufuuka omusango kakati no ffe tulina betuwoze n'okutuddiza ssente zaffe ne bazituddiza mu bulungi. I'm not lucky. That is how it should be. Nze Rukia senganga nti mpaayo emitwalo ayaga ata nembako nga mukama n'anyamba nemba nga ngalina nengamuwa mba musuubira ogazza ontegedde saagala kumugamba mbu ate bukutuka ogazza ate ntandike kwogera birala mba nsuubira ogazza ontegedde bulungi nnyo. So women and people with a lot of money have misused the law. Balikozesezza bubi abagagga n'abakyala. Abakyala basinga obungi balowooza amateeka ge baagakolera bo era bo bejjirako ddala obuvunaanyizibwa ne balowooza nti amateeka gaabwe kubanga ye mwangu nnyo gamba yabadde ankwata nekikuddira bw'omubanja ssente zo ng'abadde yakubba yali ankwana ssente yazimpeera mu laavu teyampola nze tampolangako era awo ng'atandika n'okubuuza oli banka gwawula olwajjayo obukodyo bonna obw'obubbi gwe maama gwawula oli banka olina license ewola olwo ng'atandika okubuuza license naye nno jo nabadde nsoma monitor. This is information to the public. As a community expert, I want to introduce to you something very special. Jo nabadde nsoma amawulire mwabadde babba abantu nga muyitira ku WhatsApp oli wamugamba mpolayo emiliyoni emu ng'oyita ku WhatsApp oba ku Twitter oba wherever wonna womusobola mu social media kasakuziba mutimbagano n'osaba omuntu ssente n'azikuwa n'omugamba nti abazi mpola emiliyoni emu njagikuddiza ku lw'omukaaga wiiki ejja. It is a contract now. Contract yeyaddala kati. Contract yeyaddala kati. Luli abantu babadde babba bannaabwe oli akuweereza ka message mwana ndi bubi mpeola emitwalo 3 bwawe emitwalo 3 bw'omala okugamusindikira bw'otutukozi mu banja wazimpeerawa waliwo abajulizi ani owola ssente aba amaze okubba kaakati etteeka lyazze mukama yatuyambye ekyo kyawedde. Kakati olwaleero once you agree with somebody kugundi kuno financial ne biba bya love ne biba bya kikasa mu agreeing ku WhatsApp it is a binding agreement now. so mwabadde baferera ku WhatsApp tokyali safe anymore. So going back to the point nga nva ku kintu ky'okuba nti amateeka abakyala naddala n'abantu abalina ssente kubanga abantu abalina ssente bo kye bakola bagenda ne babba amataka g'abantu ne basasula looya
ne basasula omulamuzi ne basasula poliisi ne basasula buli omu gwe basobola osasula akwatisa amateeka ate era nabo ne bakwatira mu mateeka. Nze ninako omukwano gwange gwe bakwata yali pastor. Actually pastor nakati baali bamubbako ettaka biseera byakayihura baali bamubbako ettaka bamutwala sipiidi nnene kakati agezaako okwerwanako mu kwerwanako ne bamusibako omusango child trafficking atwala abaana ebweru bwagenda nabo tadda nabo kyamutwalidde emyaka 10 omusango yakagumala emyaka 8 omusango yakagumala bakagusala recently ng'ettaka abaali balibba kalina zaalinya dda waggulu kakati naye atandise musango mulala kati ekinaavaamu okimanyi kumuliyirira naye bagenda kuliyirira ki guze nali njagala wano kalina ontekedde bulungi nnyo. So and the idea is oli ajja kugamba nti ettaka lyo lyali liri worth miliyoni 35 naye ninako kalina ya biliyoni 3 kankuwa 35 zogende olwo aba takuguze mumanyi ng'akozeseza amateeka. So and that is the point. So abagagga n'abakyala mukozesa bubi amateeka mukkirize sigakozesebwa amateeka galina kukola awo tuvuddewo. Katudde ku Mawulana ng'omusajja it is very unfortunate nti ali mukomera gyo nno nabadde Luzira nasibye Luzira naye baba bw'ogenda Luzira kyoba omanya bw'ogenda Luzira obanga ali Luzira ng'obanga omusibe. Yes, I've visited a friend there. Abasajja bakuba pekisini ku mulyango oka my friend gwe ku mulyango oka batukubye pekisi omusajja yankebera ku mulyango shirikira era omuntu wakukyaliranga ng'oli Luzira omanya mukwano gwo nnyo omanya oyo kyali wange kubanga gwe omanyi nti jo nasibye Luzira but the experience was terrible man natuuse nenyingira navudde ku kwota gadi ne bakebera emmotoka ne bagikebera bagikebedde nenkakasa nti bano bakebera nenjitwala ku gate eri main ne baŋŋamba sooka gipaakingeko wali nenjipaakinga ne baŋŋamba vaamu genda wali osooke weewandiise olekaawo buli kimu kira kitu simanyi simu simanyi bikidekaawo nensooka nembirekawo amajja baasose nebagandekera nenyingira bwe nayingidde mu main gate mwennyini ne banyingiza akasenge wano ne banyingiza akasenge naŋŋamba ajjamu engatto konzi abasajja tebanneefuulira koze tebagati mukwano gwakwe tujja okulaba fenna twakola omusango ne baŋŋamba sooka oggyemu engatto nenyingira kati awo nentandika okugamba nti kati nyingidde gwe nabadde naye nentandika omutunulira bwe nti ngaamugamba kino kyetukoza kyekituufu oba twandire soli nasavinga sentensi ye tuli munonna nga bamutadde kubanga awo tuli wakati nti tolina you cannot turn back you cannot go the other side nenga kati awo kaweddemu tuwoomye tetukyalina simu nti tokyalina nagonyigirako kumugamba nti owange nga kibuli abalala awo amasimu bagatugyeko dda banyambula engatto muganda ng'obusajja bukebera nyingira emmotoka olwo bagimaze edda nyingira njiddamu baŋŋamba yambuka kati bwe nayingidde bwe nti omwoyo ne guŋŋamba watya abantu abali wano nga bali bubi nenyambuka netugenda ku olijja babadde bamusibidde naye waliyo line nene and I want also to commend as a community expert I feel sorry for some people abali Luzira this message should go to Mr. Akulira Luzira prisons mukoya abasirikale baffe machazi mubasasula ne mubakoya abasirikale abakola Luzira omuntu n'abeera Luzira abasibe bangi
kati naye omuntu n'abeera mu prison nga bw'oba olina gwogenza okukyalira alina okumunoonya nga anoonya emmese n'amunoonya n'atambula n'akkirira eri n'ayita eno n'ayita eri. I think just talking to those people akufuna wazi okwogera n'omusibe tasobola nakutegeera nti yono omulengerera eri gwe musajja. kakati nze kye nasinza okunyiigira mu byonna in 2024 Luzira prisons mugende mutereze ekintu kya communication awo mugundi omwo muwayalinga emu nze nina mukwano gwa tujja bakolera ku rais muwayalinga emu sound system ne amplifier katonotono omuntu abeera wano mu office ayita agambe nti owa abasi jangu wano ku office okyegedde okusinga abantu babeera awo abamu bakadde abala baana bazze kulaba bataata baabwe abala bazze kulaba bamaama baabwe nalabye ennaku wali era banna omuntu akwagaliza ekkomera muntu mubi nalabye ennaku wali omuntu n'abeera awo ali wano genda kulaba abamu bakyala azze kulaba ku mwami we abala kugamba ate kyannumye nnyo nti abantu abasinga bali eruzira si be bandibaddeyo ate ffe abali ebweyo twandibadde eri kati kankubulira abantu abali eruzira tolooza nti balina emisango emigiri abo ababbi bennyini mu Kampala mwebali oli ogenda omubuuza sitole nagamba mwana ebyange bizibuzibu n'omugamba ti bizibu bitanaga nti munnange ndeka n'omubuuza kiki kyewakola kyennyini nagamba kati gwe kyoba omanya sirina kyenakola naye kyenakola kyali bwekibeki n'olabira ddala nga these were just mistakes oba mistakes nga oli yakola mistake nga ya bulijjo nemuyingiza naye nga abantu bulijjo bakola nebyekisusu nebakola ki nebabeera so abantu just kubasabira abali eruzira tubasabire nnyo naye ne system ekyuke omuntu ate senze ekyo nakirabye ngamba ekyo nja kyogerako mutereze ekkomera wano abasirikale baffe babonaabona nnyo ate n'abaze okulaba abasibe ne babonaabona nnyo kati just ka sound system kayitemu muli okuyita omuntu nti bannange saamu bazze kukyalira oba saamu jangu wano ku office okyegedde okusinga okunoonya omuntu one by one ani gwonoonya bamuyita gundi n'agenda mu ddoomu n'abuuza gundi yaluwa namunoonya afulumyeko wabweru. It is a bad experience. So kati ate Mawulana gyali so kyabulabe nnyo nti abantu baffe bali omuntu waffe ali mu mbeera efaana bwekyo but here is bamaze okusiba taata what comes next? kakati okusiba kwa taata okulaba kwabadde nkugambe bakozeseza amateeka tegakoze bakozeseza mateeka naye this goes to men abasajja muyiga okukola ebintu abakazi some women are evil. Omanya omuntu ali evil, omuntu ali omutima omubi. Some women are not normal. Omukyala ali very fun. Omukazi asobola okwagala wa boda gw'osasula okumuvuga na falling in love era n'alaba nga ali caring than gwe amulabirira ewaka okyegedde. Omukazi asobola okwekyanga n'atuuka ku gundi bagita batya n'omutwala out neyeegomba omusajja agula bbiya out n'ava ku ggwe eyamututte. Women are sometimes go berserk in that angle. Abakyala baffe olw'okuba nti balina ebintu bingi bye bayitamu balina ebintu bingi ebibasoomooza kakati bwe tusangana bano abantu abali evil babakozesa ensobi ki nyingi. Ffe tulina bannamawulire mu Uganda bannamawulire nga talina gwe yali abuildinze nga ya breaking up breakings because kati abakoze amawulire ga gundi they are just breaking the family. They are not building anything. They are not helping out. They are just breaking the family bali mujimenyamu. And remember tulina future bana abaana waliwo n'omwana w'emyezi 9 omutegekedde ki taata we omutadde munda omuswaziza brand ya Mawulana ye muwa ssente otegedde brand ya Mawulana ye musasuza ekitiibwa kyalina eri abantu okwagala kwe bamwagalamu eri abantu
kwe kumusasuza. Remember tulina abantu abalina ebyaddala, waliwo abasajja abatalabirira baana, waliwo abasajja abali bogus abatalina magezi to that extreme. Abasajja bwe batyo bakoze abakazi ebintu bingi, kati abakazi ne banyiiga. Kati waliwo abakazi abakyaye Mawulana bubi nnyo nga bagamba tabatalabira na mukazi, kale laba kuba nabo balina obulumi bwabwe, kubanga nabo balina bye bayitamu. Kati bo balowooza nti noono nabi ebiki byebimukumbe, bino byono biri manufactured, because bano abaana bali basatu. Nze ndi scientific nagamba my analogy is abaana basatu bonna abaana kumpi bali mu AGM, kitegeeza wabaddewo omukwano. Ontegedde? Abaana bano bato, the best you can give them si kutwala taata waabwe mu kkomera bw'oba oyagala kuyamba. Okitegedde bulungi nnyo. Ekyokubiri, gwakuba amawulire ga Mawulana, kubanga ffe ffenna twali tetubimanyi. Okitegedde bulungi nnyo. Kiki kyogezaako buildinga? What are you trying to insinuate? N'okuba front page, n'okuba n'okuba mawulire, n'okuba akataliiko nankani, n'okuba akataliiko sibi, n'okuba biki. What are you trying to insinuate? Ontegedde bulungi nnyo. What are you trying to insinuate? I'm not here to pinpoint at people, but I'm here to tell people. Naddala bannamawulire. Bannamawulire muyige okubuildinga. TikTok yokka eba challenge nze. TikTok ka app kalina abantu bekazimbye botanditegedde mu bulamu bwo. Ka TikTok app, just someone's application, kazimbye abantu. Olwaleero waliwo abantu abalya emmere, abalya chips, nga abandi badde balya kawunga ne mukene lwa TikTok. Njagala kutegeera mainstream media muzimbyani. Mainstream media y'omulimu gwayo gwa kunoonya ayimiridde n'emumenya, ayimiridde n'emumenya, ayimiridde n'emumenya. Gwe mbuliraayo omuntu gwalaba ya ku TV nga TV yemuzimbye n'emufuula kyali. TV emu saagala nagamba nti TV bwe tuba TV bwe, nti nagamba nti omusajja twali tetumumanyi ne bwe twamulaba ku TV ne tulaba amaanyi ge ani. Naye tulina abantu ababuildingibwa by YouTube, tulina abantu ababuildingibwa by Facebook, tulina abantu ababuildingibwa by TikTok, tulina abantu ababuildingibwa by Instagram, tulina abantu ababuildingibwa by so many applications, just social media handles. Ng'olirwe tegedde amaanyi ge nti musajja ono, bulijjo omusajja ono, bulijjo omukazi ono, bulijjo omulenzi ono, bulijjo omwami ono. Kakati twebuuze, mainstream media ekoze eki mu kubuildinga abantu oba ebreakinga bu breakings ne society yennyini? Ffe wano nga social media tennafuuka kizibu, twalina empapula empemuzi nga zikuba abakazi bali bwereere bati. Ontegedde? Social media giveeko yakajja, naye twalina wana empapula nga zo mpemuzi nga zikkirizibwa nga ziwe mulaba ng'otunulira olupapula n'ogamba nga luwunyanga ebyawongo, nga luwunyira ddala bwe luti olupapula naye nga lwa mawulire. So kikyengezaako okulaga nti mainstream media egaanye okukola omulimu gwayo muki omutuufu. Kakati bwe tuddayo ku family setup. What comes next when a father has been arrested, detained in such a way, then like tugenda funa enkolagana wakati wa mama ne taata n'abaana oluvannyuma lwa ebyo ngenda bikubreakingira mu bigambo bitono. Dakiika ntono olwekuba nti dakiika ntono mbalekera kutwakole mu family setup naye kambireke nkozesa dakiika 7 kankozesa dakiika 7. First of all, family yamenyese literally naye nga yeebadde eri wamu. Family yonna eruzeninga mufuna loose ends. But I don't think it was intact after all it that does happened. That's why I'm saying buli family eruzeninga
family girabe ng'emmotoka ontegedde nze mukazi wange gwe nnina we namuwasiza ne bye yayogera birala nnyo ku byayogera olwaleero ontegedde we namuwasiza bye twali twogera nja kulaga kafaananyi kaffe nga twakewasa kankakulageko kati kankulage kafaananyi ka mukazi era nakamulaga luli nemugamba nakamusindika whatsapp nemugamba naye ebigambo wali ngamba oba kati kyasobola byogera laba bwe twali tufaanana otulengedde laba bwe twali tufaanana leka nkulage laba wano twali munyonyo ebiseera ebyo nga tewetanira nviiri ku mutwe zaaliko naye wano baali bankanzeemu baali bankanzeemu laba otege nga tuli munyonyo twali munyonyo laba amaanyi kasajja nga kaali kato kakati oyenje busewe ensi enyiga kakikyengezaako kugamba nti tulina okubeera scientific omukazi oba n'omusajja as we grow things change ontegedde buli family gwe kyobuuza nti nno kati family eri intact ebadde intact oba tebadde intact family eba family. It's not about being intact or not. Family is what? Is family. Kyovalaba nti omuntu wambe bamukwata n'agenda eruzira ne mugenda eruzira ne mumulabako nga libbi mukimanyi libbi ne mugenda n'olw'obulumi nga bukola n'ogamba naye ekisajja kitulekera obubbi otegedde naye ng'ali mukomera. So family is family. Family is not, it's not about mulungi oba mubi muyonjo oba si muyonjo mubbi oba si mubbi. Family is family. Kakati family bwemala okubeera family waliwo ebikola family to be together waliwo n'ebizaawula buli external factor yonna external I mean abantu abatali mu family abava ebweru bonna baawula family because they don't feel the same way as you feel for each other. Exactly. Bano ekibatawaanya enkolagana ya laavu. It is a clear thing. Tosobola kukyawa muntu n'okakasa nti namukyayi nga wakayita emyezi 3. Ontegedde? Tosobola, you cannot be sure. Oyinza okuba okyali munyiivu. Tosobola keera ku makya n'ogamba Lukiya akukyayi. Nkukyayi okwesonyiwa sikuddira. Gwe n'otwa kati gwali walina ogamba nti olabe yes bano balina obusungu waliwo obusungu omusajja nga bamukutte bwe bati bamukutte ettayi bamukoze bati mu bbanga ng'oli mukazi we otegere bulungi nnyo ng'oli mu right senses nga si busungu oba avudde edda n'ogamba nze kasaalabirira abaana bange simuyinaako buki senga oba wamukyawa bw'oba wamukyawa ekyo so kyogera bw'oba tebamukyawa ogamba kakirabe buli lw'owulira obusungu ku ex-wo omanya tomukyawanga gwe kasoowulira ng'owulira ekinugunugu ku ex-wo yenna omanya tomukyawanga waliwo just akantu akatandaba kwetereeza naye oba okyamwagala gw'omanya abakazi abalabirira abaana baabwe nga tombuulira mbwa ya musajja eyo naye nga nembwa y'omusajja gyagaba embwa y'omusajja ng'erina ne ssente esobola labirira omwana naye nagaba sombuulira mbwa oba basomera mu kasomero ka 10 bajja kusoma oba taziweereza azireke saagala kasasiro oyo aba yamukyawa ebyaddala naye kasita atandika okulaba ng'alina obusunguyiro olwo olugamba nti lwaki tajja nakalaba ati nabulabe naba why do you care lwaki era bamukwatira wagundi lwaki yamukwatidde ku sho akola sho buli ddakiika lwaki yamukwatidde ku sho lwaki yamulinze n'amukwatira wa maama namba 2 abeera ku shows lwaki teyamulinze ku show bamulanze ne ku comedy store ku radio lwaki yamulinze ku show n'amukwatira ku show yagadde kakasooli nti sobola mukujjako ate nga tolina kyogambayo nsobola mukujjako tomanyiira so the idea is fenna katumufiirwe kagende eruzira nange nga manyi tasuze wano naye nga tasuze naawe awo omutima era kati ye agamba mwepangapanga era ebyo si byakulabirira abaana kankubuulire my analogy abaana be as I winding up